I thank you so much everyone for watching this channel. My name is Morris Jordan's Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Thank you so much. Okwenda subscribing, liking, commenting. Enzizene video eno onakolwaliro igenda kuba a bit short. Naye ngenda kubulira maasawo lwaki nzene video zino. Maasawo. Nenga chekiriwo consultant no mulikiriya wala bamta Morris Jordan's Kawesa. Njagala kwebaza kuba chali bange abali Uganda nga mulaba video zange. Thank you so much. Saudi Arabia, thank you. Qatar, thank you. No, let me say Arab countries. Thank you so much. Mwebali nyo kuira ngate mu subscribing, mu liking, mu commenting. Wawe bayita bamaje ga kutaka. US mugaba mutia consultant no mulikiriya London mukulu Mahadi Chimera nkutumiddeko Mami Hanifa mugamenti no tumwagala nnyo ye bali kubeera ngate wali. Thank you so much for each and everything. Bamta Morris Jordan's Kawesa. Kakati nzizene video no olunaku olwaleero igenda kubeera ekisokera ddala video eno abamu twagirabyeko abala tebanagirabako naye nzize nayo olw'ensonga mbadde nfuna ebibuuzo bingi njagadde okubeera nga nzija kubabuulirako ku nsonga lwaki Aromatic Entertainment tukolagana nnyo. Lwaki tetwewuliramu nnyo buli obumulumulu obutera okubeerawo kuba babingamba wano sibimanyi nti no babituufu oba sibituufu ne babingamba wano nti no ekibiina kiri bali tebakolagana bali kabwa nango bali so lwaki nti no eno njikola wala kimbagamba muno ffe tukolagana ekisokera ddala twebaza mukama waffe omukulu Sir Ahmed Lubowa nti no yatufu guno teyagufuula mulimu wabula yagifula family nti oli muganda woli oli muganda woli ekigudde kwoli kiba kinkwatako ekigudde kwoli kiba kinkwatako so ate n'ekirala nti no tufunamu happy moments okitegeera tufunamu happy moments ne tujja kati nga wano bw'otulaba ekyamazima bw'oba tozze wano omuwala oyo omulaba babiri omulaba nakato omulaba nakato koona nti nakato botajja kunyumirwamu ko naye wano tosa kimayambo asobola n'okuzina omulaba dija omulaba so these people olaba katende kona katende so njagala okubeera nga nkulaga kitegeera so kati ne bwe tubanga kanga katugeze Brandon yayombye ne katende ebyaddala ebitali bya filimu nga bafunyemu butakanya bafunamu dhino happy moments man obulamu buddawo okitegeera nakato wewa yafunyo obutakanya ne oba ne era oba ne alia okitegeera bwe bajja moments zino man obutakanya bugwawo so that's why we get these moments okitegeera okitegeera omulabi kirabo kati wali badde omanyi nti kirabo asobola okuba 180 nga temuze naye ku beach na kuba 180 mwamulabye akuba 180 so that is the only reason as to why we guys we loving each other we just celebrating each other then nemumbuza ne ku birthdays birthdays tuzikola because we want to celebrate ourselves. Omanyi waliwo nze kankubulire waliwo ebintu bye batakola mu family. Okimanyi osobola okukula n'oweza emyaka 2 nga tebakucelebratingirangako family birthday oba nga tebakukolerangako birthday party mu family yammwe. Okimanyi n'okula katende naye 180 kwata noyo naye agiko nange nkubemu 180 Brandon gwaddako Adija kwata so we're just doing these things to make ourselves happy and nze nsuubira nti no kyekimu ku bintu ebitukumye nga tuli wamu bamuyita Zahara Nakirijja kwata so that's one of the things that has been keeping us together and kigenda kubeerawo forever and ever so long as we're still together so long as tukyali mu Aromatic Entertainment tugenda kuba family and thank you so much. We loving you. Bamta Morris Jordan's Kawesa. Kankuleka osooka onyumirwemu wano mani.
Tukoze tutia soko tubulire customer care. Yes everyone, I thank you so much for loving Aromatic Entertainment. Customer care live on stage. Nakuzomeza 25 tuli ku Maria Floy Masaka, nakuzomeza 26 tuli ku the new obligato Kampala. Yes. Nakuzomeza 3 yes. Mulumu okutte mu kamera. Yes. Nakuzomeza 3 mulumu tugenda kubeera wali ku Nana Hotel Lukaya. Nakuzomeza 1 tugenda kubeera Nitiana ku Eden City. Yeah man. Yeah man.
Nene mara simukwata lukoma ayinza okunkuba. Mama nkukutte. Mama lukoma ayinza okunkuba.